The assumption is toyina kyolina, but the fact is olina byonna bw'ojjula omwoyo. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama Yesu. The fact is you have everything. Just be patient. Work hard. Think. Give it time. Emigaso emirala egy'okujjuzibwa omwoyo kwe kufuna courage ekola by'obadde olowoozaako obulowooza. Ebintu bingi bye tulowoozaako naye kubanga tetujjudde mwoyo omutukuvu tolina maanyi gabitandika. Nze ndi bujulizi obulamu. Saatandika kkanisa eno mu ngeri ndala yonna, nagitandika lw'amaanyi ago ag'omwoyo omutukuvu. Nenva byonna we biri ne ngenda ntandikira ku zeero. Nga negwensula naye akirabira ddala nti obwo si bukyali busiru kati ddalu. Tebukyali busiru kati ddalu. Ovudde w'ozimbidde erinnya, ovudde we bakumanyidde, ovudde we bakunoonya bwe bato bakukima ne bakutwala n'osaba n'okomawo n'akantu, kati ogenze mbu kutandika. Abantu bangi tebasobola kutandika kubanga tebalina maanyi ago ag'omwoyo omutukuvu.